labu ejjudde computer lab weeri science laboratory abasomesa batendeke ate bakugu nnyo ne mu curriculum empya ku St. Leonard High School Kakindu Mityana basomesa ebyemikono omwana n'afuluma n'omulimu gw'omu mutwe bafaayo okutumbula ebitone by'abayizi abaana balya bulungi era ne basula bulungi ebyokwerinda guluggulu ali ku luguudo lw'Emityana okyamira Zigoti n'okwatiridde Kakindu ku lw'e Masaka okyamira Mpigi n'okwatiridde Kakindu essimu noti 771 599 499 oba noti 744 14 17 noti ne 5 St. Leonard High School Kakindu Mityana in God we trust. Ge mazima ku BBS Stefina Kwoli ya Bwakabaka bwa Buganda kulamusizzaako nnyo ssebo ennyabo musajja wa Kabaka birimu y'ematovu mu Nakalungo w'ensonga nkedde nazo nkeeredde mu byanjigiriza olunaku olwaleero mu butongole ettaamu ey'okubiri etandise katusuubire Omukama akusobozesezza okutwala omwana ku ssomero ne bw'oba nga tonnamutwala genda oyogereko n'abakulu obabuulire embeera mw'oli kubona mutibaala mwana atuule wansi genda oyogereko n'abakulu genda oyogereko n'abakulu kaakati nga bw'ogenda ate era gezesa omukisa gwo enteekateeka yaffe eya Bwatula Bingo egenda maaso nyiga *238 *10 ash sindika munnange nno ojja kuba munnamukisa jjo okwewangulira ssente nnyingi ng'ate zisasula fees ezo z'abaana abo b'ogenze n'oyogerako n'abakulu ali ku BBS Telefina nkeredde mbyanjigiriza ne bannaffe aba St. Leonard High School Kakindu Mityana essomero lino pya naye entamu nga bwewulira omuliro ogusooka lisimbukidde mu jjiya era bwe twalabye ng'amaanyi mangi mu bikozesebwa byonna n'endabika y'essomero weeriri ne nga nti abakulu abalikulira lwaki timumpaayo omukulu omu najja ne tunyumyamu kaakati mu studios muno mpeerezeddwa omusomesa ono yakolanga head teacher mu kiseera kino ate nga ye deputy director of studies ono nno mulimira muzira nnyonyi nnyonyi kozi terima muwemba esanga mulimire yezuwa Francis Xavier musomesa nsanyusa okula nange sebo gwe wuuyo nze wuuyo owulira otya wano wooli mirembe myerere kubanga kasa tojjanga kuwa sijjanga omundi ogusoose empewo ya wano gy'owulira empewo ya wano ka SC Ssaabasajja Kabaka awangaale sawa obuze kubatwala n'abatuuliriza abatulaba n'abatuuliriza nsanyuse okubalaba omwanjuzi nga bw'atwanjudde omukulu birimu ye nze omuziranyonyi ziwa Francis Xavier mpozi nzijidde mu ngatto bbiri Deputy Teacher Academics and Acting Head Teacher of St. Leonard High School Kakindu Mityana awo wennyini esebo omuntu mulagirire bulungi St. Leonard High School Kakindu Mityana ava Kampala bw'aba ava Kampala alinnya zaawa z'Emityana bw'atuuka Zigoti waawetera kilometers 15 7 okutuuka e Kakindu wali ku lw'ekibibi yessebo essomero weriri ssebo ate bw'aba ava Masaka awetera Mpigi Kabasanda najja n'atuuka e Kakindu essomero aba atuuse kilometers 15 awo 15 ze ziri ng'ova ku lw'e Masaka oba osazeeko nnyo teweetaaga ate kujja ovuge paka eno Busega ludda waate weetooloole essebo ava ku lw'e Masaka oweterawa Mpigi essebo n'okwata olw'ebutambala essebo n'oconnectinga kibibi oba Kabasanda awo bw'otuuse mutandika ddi essomero essomero lino lyatandise omwaka guno lindako si ya myaka ya mwaka neriringa emyaka 10 oba 2 essomero lyatandise mwaka guno 2020 tugeze za ttaamu namba tuli bakulu okumala ttaamu eno ttaamu yakubiri muli bakulu okumala emyezi 3 emyezi 3 weewaawo ssebo essebo bawala n'abalenzi Kisulo n'abava ewaka O&A level kuliko ne haya ssebo era mu musomo gwa Mityana Namukozi ttiimu y'abasomesa 6 yabaddeyo neebanguka nnyo
mu nteekateeka empya kubanga abaana abali mu siniya eyokutaano be ba pioneer aba new curriculum lower secondary curriculum be babapya essebo then senior 1 to 3 abo batandikidde mu science batandikiddewo okyawandiika mpandiika abampuliza era abandaba tuwandiika abaana S1 to 3 ne 5 tukyalina ebifo era abazadde wiiki singa bbiri mabega tubadde mukabbinkano baleeta abaana essomero lyatunze lyerivuga kaakati awo wenkubuuliza essebo amasomero mangi galangalanga ndoza n'ebipande wobadde ojjobira kituufu mbiraba lwaki omuzadde naawe omuyizi atulaba n'atuwuliriza omwana olina mutwala ku St Leonard High School Kakindu Mityana omuzadde ampuliza era ndaba why St Leonard omwana muleete ku St Leonard High School Kakindu Mityana kubanga ekisooka lower secondary curriculum tugikutte n'amaanyi kannabwala ate ekirala era curriculum eno eragira abazadde okuteeka abaana mu sukuulu omuli ebyemikono tuyina tailoring vocational tailoring okutunga catering bricklaying carpentry and joinery motor vehicle engineering tuyina bakery and driving banyolera ddala steering bw'avaayo avaayo nga mukugu era nga tanoonya mirimu wabula yeetandikira emirimu ekyo kyankizo nnyo ebyemizanyo tubikutte kannabwala abaana abawala n'abalenzi era kati omukulu alevulinze ebisaawe birungi nnyo era bya mulembe mu byemizanyo babeerinde era asuubidde n'okubizimbira ddala bituke ku level ya Namboole ebyemizanyo babyemizanyo batwerinde mbadde ndaba ebifaananyi awo library nga ndaba nayo ejjudde library ejjudde computer lab nayo ejjudde ate betugenda byuma bikalimagezi computers awo kwokomya amaaso computer omwana avaawo nga alina hands on ate tulinamu ak'enjawulo mu computer tulina computer vocational ng'omwana asobola okugikozesa kyonna kyayagala computer vocational kyayagala ekyo kyankizo nnyo graphics designing byonna ebyo omwana avaawo li ng'ajja wano ku BBS terefayina ng'awuliriza Ssaabasajja eyo St Leonard High School Kakindu Mityana ebyendya birungi ku bekalaawo nemmanya nti emigaati wegiri ebyendya bya mulembe abantu bafaako nnyo ate n'ekyenkizo omusomesa w'ebyagulikaca ebyennima abaana abayigiriza okulima enva endiirwa mukama waffe ayina eddundiro ate era tulina ne zero grazing ente ezo zivaamu amata amalungi ate n'eddundiro ly'enkoko abaana ne ku magi babafumbira amagi ne balya kale no the balanced diet wewe muli ku bunene kyokkola obunene muli ku bunene kyawo Kakindu acres zisoba mu abiri wanene wanene ebyagulikaca tujja bisobola ali ku BBS Terefayina ndi naye musomesa ono Ziwa Francis Xavier assistant head teacher deputy director of studies okuva ku St Leonard High School Kakindu Mityana ebifaananyi nga bwe mubirabye essomero lya taamu egi naye mulabe ekigenda mu maaso omwana n'afuna amagye 2-3 omwana mwe munaakikuuma tujja kikuuma omutindo kubanga amalundiro weegali eryenkoko ente kiriza otuugi mubaamu otuta mubaamu otuta kaakati nyina kye nnawulidde nti mu butongole kigenda kuba kijjobi ennaku z'omwezi nga 15 Juni 2025 somero liggulwawo mu butongole mu gye ey'amaanyi olaba bwengoberera ogoberera enteekateeka ziri enteekateeka nga bwogambye kijjobi bwe nawulidde kitokota sikisaanikire eyo ku lw'Emityana olukiiko olutesitesi luli mu bbugumu ly'amaanyi negwe lwatudde okumala essaawa nga 2 tuteeseteese omukolo ogwo gujja kuba mulungi nnyo nga 15 ejja kuba Sande omutambizi era omuganya omukulu ye Right Reverend Bishop Dr. Joseph Anthony Ziwa Kinda Mityana Diocese ate alinako enkizo ye Chairman Episcopal Conference Uganda
ekyo mbadde ekimanyi yali mitambo akankutte wano gwe mufaananye erinnya ate gwe mufaananye erinnya tufaananye erinnya Ye mutambuzi muziranyonyi mutambizi omukulu ng'essomero liggulwawo nga liggulwawo era program bw'atuuka bw'ati tusiigire ekifaananyi bukedde nga 15 bukedde nga 15 omukama abuggyeko eddiba abuggyeko eddiba otyo kijja kuba nno kibbiitu tumwaniriza ezigoti ne bandi kilomita 7 bandi enyenyagire ku nsalo ya parish ezaawo awo tumwaniriza bandi enyenyagize kati ate kiddemu mu trading center e Kakindu awo tukumbire ddala mpaka ku gate ku wankaaki w'essomero wali kati awo bw'atuuka ajja kusimba ejjinja lijja kuba liyoyoteddwa tutete kuba engineers basatu abagenda diyoyota asimba ejjinja eryo aliwo omukisa essomero agule mu butongole tugende munyiriza ekyambiro kya misa ekyambiro kya misa ekyo nno abayizi waliyo n'okusimba emiti kituufu n'omuti ogw'ekijjukizo gujja kubeerawo kati ate abayizi baffe bennyini bagenda okulya mu ndago yekwaya abazadde mbategeeza ekigambo kino nti misa saawa meka misa saawa 4 ejja kuba etandika bulungi nnyo kati abazadde abandaba era bampuliriza essomero lyaffe ligatta eddiini zonna kati nkulaze nti abayizi baffe bakatholics nankubadde eri ku musingi gwa bukristo be bajja okukulembera misa kati ate n'abeddiini endala bachristianis ba orthodox anglicans baba ne fellowship buli saturday after lunch abalokole ate abasiraamu nabo baba ne mwalimu buli friday mu juma prayers ate mu kisibo ekiwedde twamulegowe mu kibya basiiba bulungi nnyo omukulu ng'abasiibulula kyali kirungi nnyo era ku yidi olunaku lwali lulungi nnyo bagirya bulungi nzizaayo eri emisa etandise ku ssaawa 4 misa etandika ku ssaawa 4 ssaawa 6 ejja kuba ewedde ejja kuba efundikidde awo ku 6 wakati w'omukaaga n'omusanvu kitundu tuzaawo speech ez'enjawulo speech ez'enjawulo ezo ate nga twintegulegeramu entertainment ebyensanyusa era abaana baffe benyigiddemu nnyo infact music dance and drama tumukutteka na bwala nzigula bano ssebo ndi muyiya wa nnyimba nziwandiika nziyiya era nzitendeka era kwolwo ndi mu kintu era nze nkulya entertainment nga zagudde dda ente nga zagudde kati awo saawa 7 kitundu tuka ku 8 kyamisana 8 kitundu ku 10 again entertainment eddamu 11 kwabuka akayinza ku mukolo ogwo abampuliriza tulina magazine ey'omukolo ogwo mujja kukola mubaka obw'enjawulo naye njagala okuyita abantu abalina institutions amasomero amatendeka ag'enjawulo n'amakolero okulangisa mu katabo ako magazine tulinamu half page quarter page ne page bw'ojja ojja kulangisa mu katabo ako abantu bajja kuba bangi twagabye cards abantu bajja kubanga mu 200 n'okusoba kati bw'olangisa mu katabo ako ojja kuba wankizo ojja kumanyikibwa ebyo byonna obyogedde essebo basale temuyinaamu basale basale mukama wa enteekateeka yammwe eri ensonga ya basale abantu abaana babazzukulu ba Buganda basome bajja kusoma era tutunulira omwana ow'ebitone munnabitone kintu kikulu nnyo mu Uganda yakakyo kano tutunulira academic performance ate n'oyo alio omuwejjere abazadde bajje boogere n'abakulu byakutegeeragana Uganda edde ku ntikko mu byenjigiriza oluddaawo balima n'okulunda balunda nimye ebijanjalo byange sente enkalu ze sirina sibireeta endebe n'endebe ne tuteesa ku kyafiizi ekyo kituufu ddala kubanga sibireeta kyoyina kyotunda kyosiga kyokungula kati omuzadde ayina ensawo y'ebijanjalo agira netugibalamu essente netukutula ku fees awo wenyini ku fees ayina enku n'enku kwa tufumba musomesa ziwa essebo kati njala okubuulira nga n'abandaba bandaba n'abakulu nga bandaba Saalongo Mukasa Leonard ssebo omusuubuzi we mukama wange omusuubuzi we Kampala wa
ffe twakoowa amasomero agatwetikisa emifaliso. Essebo. Essomero eryo lyenda biri ku mutindo gw'ensi yonna era abaana baleeta emifaliso. Sebo oli mu ansa gy'okuutiza. Emifaliso nosaba omwana asibye enjeyo mpamu simanya sikwiza bikiko. Emifaliso gyonna weegiri ogisangawo omwana teyeetikka kubanga nno ku mmotoka bayinza okuva e Masaka guyinza okuba omutwalo. Ekituufu. Ate nga tulina abazadde okuva e Masaka Mubende wonna kale n'emifaliso gyonna weegiri so wejjudde byonna atuuka gobawo omuki alugawo omufaliso ng'agutwala. Bw'okola essomero erirabika obulungi ennyo bwe lityo Essebo. n'ebikozesebwa n'abasomesa abalungi. Essebo. Ffe abazadde tweralikirira fiizi netugaa nti maama bano kibanja mpola banaamusobola ffe baabawaayo ebyempolampola ffe banaatusobola. Essebo. Fiizi mukama wange zoogerwa ku terefayina tuyinza obutazoogera naye ng'ekikulu ssente zijja mu nfuna y'omuzadde naye kibanja mpola waali era eno kati eggulo twalabye abazadde abawera nze ndeeseeka 2 nyinawo 10 naye mungumiikirize nga twaneka commitment nze nsobodde bikozesebwa ndeeseka emitwalo 10 mu wiikisi 2 nja kubanzize. Kibanja mpola mu Uganda ya leero atambula. Essebo. Ku BBS terefayina kwoli nawulidde mutandise n'okuyimba ennyimba. Essebo. Bwana Ibula Kalungi ne producer mwinawo kayimba awo aka St. Leonard High School Kakindu Mityana wekabaawo mu ntemyako ninsanyusaamu kuba tulaba n'abatuuliriza. Senior 1 olina bameka? Senior 1 tutambudde katukuta abaana 14 mu myezi 3. Myezi 3 mu ttaamu esoose. Ttaamu esoose era nkakasa nti terefayina ekoze omulimu gw'amaanyi obulango buno butuuka bunene bweya era Ssaabasajja awangaale. Eyitibwa BBS terefayina. BBS terefayina ensajja. Ojulidde? Essebo. Ebyowulira olulala obutivitivy eno BBS terefayina era olujulira emyaka kati 9 nga yeegazaanyiza mu byempuliziganya n'obuweereza era kewo okutta terefayina tomangamanga ojja kutomera. Era wano Senior 5 olina bameka? Senior 5 katuweza 40. Oyagala bameka? Mukama ne bwatuwa 5. Ebizimbe nnyina ebizimbe obirina ati obiraba obirina ensi yalaga mubiri. Essebo. Amaanyi mangi omukulu atandikidde mu Jjiya ate waateeka ssente alabawo. Naawe omuyizi olwaleero ebyenjigiriza mu Uganda bikulu nnyo okuvuganya kwa maanyi nnyo atayize talina wassa mutwe gwe. Ku BBS terefayina abayizi boolaba ye St. Leonard High School Kakindu Mityana. Kaakati Senior 1 Essebo. Okoma ddi okuwandika Senior 1 kuba kati guno ttaamu tugeze mu yakubiri. In fact Senior 1 ttaamu eno kati abazadde baleeta abaana tuyinza okutongera mu third term kuba tuba tuwumbawumba tugenda mu mwaka mulala. Yes kati ttaamu eno abazadde beeyunira ebifungo obudde bukyali wiiki emu wiikisi 2. Senior 4 nawe weetaaga abayizi? Senior 4 seetaaga okoma ku 3. Nkoma ku 3 ne 5 kati omwaka ogujja tujja kuba tujjudde. Essebo. Mutandikidde mu nsoma ya sciences ku A-level kweziri. In fact mu masomero agasinga mu Uganda science class yesinga obunene era ku baana ba 40 abaana 28 bali mu science combinations. Yes. Kulwa St. Leonard High School Kakindu nyina kyesikubuuza kyala okubuulira ensi mudakiika esigaddeyo 3. Mudakiika esigaddeyo kiki kyesikubuuza nze essomero naliyitako ndimanyi. Essebo. Ne Saalongo mumanyi. Essebo. Byonna mbimanyi. Essebo. Kati njogera na musomesa kulwa basomesa banno kulwa essomero St. Leonard. Essebo. Kiki ogamba abazadde n'abatuulize? Kyenga abazadde n'ampuliriza njawo kubeebaza abazadde naddala abazadde betuyita ba pioneer parents. Abatuwadde abaana ne batwesiga. Waliwo omuzadde omu yankubidde essimu eggulo n'abazadde tesubetandika mutwala muti abaana
nti essomero eryo entamu ewulya mulyo kuki gusooka mubereberye. kati abazadde abatuwadde abaana mbeebaza era nkunga abazadde bonna batwongere abaana kubanga essomero si bizimbe bulabi kokomya amaaso gali kwoleka ebizimbe si essomero ebizimbe bayizi n'abasomesa nja kutegeeza abazadde tulina abasomesa ab'omulembe era abatendeka obulungi olukiiko lwasengejja lwasiivinga lweta abasomesa abalungi era abakola bakola bulungi bakola n'amaanyi gonna ekirala nsaba abazadde mumanye nti St Leonard High School liri ku mutindo gwa waggulu ddala nga bwe njogedde ebyemikono waliwo mu Uganda byakute wansi ne waggulu ebya science tututte mu maaso byuma bikalimagezi computers awo ate we tufiira tulina abaana abakugu mu computer tulina abasomesa bali basatu mu ssomero erya computer basomanga essomo ate mu ddakiika emu ng'osiibula ddamu kati olunaku lwe 15 olunaku lwe 15 Juni ffe BBS tujja kubeerawo eyo nkuuka era bikujjuko nga 15 Juni enguudo zonna zigenda ku St Leonard High School Kakindu tubaaniriza tubategekedde okulya n'okunywa n'okusanyusibwa era mujje mwongere okumanya essomero kubanga omuganda amaaso g'omwana gali muki mu ngalo mwetuukire temwetaaga kubanywiza. Ennamba z'essimu eziri ku screen kwe baba bakuba zeezo bakube kweza ennamba eziri ku screen zeezo kwe bakuba 07 nyanya 14 emu 75 emu 59 49 kweziri ku screen musomesa essebo sikwerekereza sisiibudde Ssaabasajja Kabaka nsibwa director wange. Essomero gy'otwala omwana wo weetaaga okulirowoozaako ennyo. St Leonard High School Kakindu Mityana gy'ogenda okusanga ensomesa etuukana n'omulembe guno. Ekifo kiteekeddwateekeddwa bulungi lya kisulo n'abava ewaka bawala n'abalenzi balina O ne Elevo. Library ejjudde computer laboratory, science laboratory, abasomesa batendeke ate bakugu nnyo ne mu kalikulamu empya. Ku St Leonard High School Kakindu Mityana basomesa ebyemikono omwana n'afuluma n'omulimu gw'omu mutwe bafaayo okutumbula ebitone by'abayizi abaana balya bulungi era ne basula bulungi ebyokwerinda gguluggulu ali ku luguudo lw'Emityana okyamira Zigoti n'okwatiridde Kakindu ku lw'e Masaka okyamira Mpigi n'okwatiridde Kakindu essimu noti 771 599 499 oba noti 744 14 17 noti ne 5